Hello! Oli otya olwaleero? Wiiki tugitwalaganya. Njala kwebaza okubeera ekitundu ku channel eno. Tubeera ne shows zaffe buli lunaku. Monday, 7 days a week. 7 days a week tubeera ne shows ku channel eno. Enjawulo nti ku Monday up to Thursday, ku ssaawa 7 ogw'emisana lwe tutandika. Shows zaffe zitandika ku ssaawa 7 ogw'emisana. Tubeera mu magezi muliro, tubeera mu Love Lab, nga gye tugenda okubeera nayo olwaleero. Then ku weekend, Friday night, Saturday night, Sunday night, saa 3 ez'ekiro, ne tubeera ne love stories. Tuzikwasaganya mpola mpola, okukakasa nti tusisinkana experience z'abantu abalala, nga batubeerera eki okulabirako, tubafunamu ebyokuyiga, okukakasa nti ensobi ze baba baagwamu tetuzigwamu. Tuyina eŋŋombo wano nti a broken relationship is better than a broken marriage. 2, omuntu nga mugezi ayigira ku nsobi z'abalala, omulala nga mubuya ayigira ku nsobi ze. Okitegeera? Eŋŋombe endala gye tuyina nti it's better oba badde mbigaffe. Kye tugamba kye kino nti a clear rejection is better than a naked, like a fake promise. A clear rejection is better than a fake promise. So, ekyo nakyo njagala okikujukiza nti ezo ze zimu ku nkola zaffe ku channel eno. Magezi muliro. Sister alina wali stuck somehow somewhere. Ebimu bye tuyinza okutunuulira mu byo by'oba osuubira mu story eno. 1, erimu abantu abava mu bulamu bwaffe bakagende kadde, bwe bagenda bwe badda, bwe bagenda bwe badda. Ne babanga abagamba nti batulekaawo bwe bagenda nga tupoozinga, bwe bajja nga twanipoozinga, bwe bagenda nga ebyalaavu tubiyimiriza, bwe bakomawo nga tubikomyawo, ate nga tubikomyawo ku bo. Tetulina kwagala bantu balala, tulina kulinda bo. Oba bazze oba tebazze, tebatugamba nti banadda oba tebadde. Ne tubeeraawo nga tuli mu bbanga. Kyetaagamu okuba n'ekyokuyiga ku kyo. Mulimu okupapirira. Katuwulirize story eno, manyi tujja kukwatagana ku nkomerero. Bannange abasiiba, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mbagaliza okusiiba okulungi ne Allah atuweemu ekisinga obulungi mwekyo kitunaaba mu kisiibo kyaffe ne dduwa zaffe. Allah atwanukule. Ne message jo Mr. Sezimo gye yatuteereddeyo ng'atusomera dduwa, nayaniriza nnyo dduwa eyo, masha Allah, najagadde nnyo bambi. Barakallahu fiikum. Amannya gange kangaleke, wabula nja kweyita omuwala w'empeewo. Gye nvudde wange, njagala nange nsheyaringeko nammwe ku sitole yange. Munnange, ebyokusoma ebyange we byagaana nga neetetenkanya, nga nfuna nnyumba nga ntandika kwekozesa mpola mpola. Nali nga nnyingiranga komando nga saagala baneiba bategeere kuba nali nsula mu tawuni wakati. Tawuni ng'eri awo nga nange wensula naye nga bamanyi nkolera nannyiniwo nga tebakimpa nti kikyenkola kyange. Era kyatwala ebbanga ddene balyoka bategeera nti kyange. Era kyatwala ebbanga ddene abantu okutegeera nti nali nsulawo, kuba najjangako amataala nembanga ggalawo nga nkutte n'akasawo kange, naye ate nga ngenda kuddamu munda. Ngajjako ne mala nenzirayo ne neggalira nenkola ebyange ne naaba munda amazzi nengayiwayo ku makya. Ku makya nga nzikuka ne ngenda nensuubula. Kati era bwe baba bandaba ku makya nga nkomyewo, wabeera amanyi nvudde gyensula ngende nsuubule, si bwe kyali. Tebwava busanga buleeta mwana mulenzi ng'alaba nze sijja kunyumya baani bonna abaali bajja ne beewandiisa n'ogoba, kuba saali muntu nti w'abantu bangi. N'ekyankozesanga okubeera nga nkukuta okuyingiramu ensula, kubabuzaabuza nga saagala muntu yenna kutegeera. Kubeera ebbanga lye nasulawo siina nze muntu gwe nasuzaako tebansuzaako, nendekewo omulenzi ansuzeeko. Kuba nakula njagala nnyo okwekolerera. Baanamu ekigambo okwekolerera kirungi, ssente enyuma nnyo ng'ogikoleredde wooma. Bino simanyi nkuule gundi, simanyi oba eriyo simanyi okukuula. Nina bempulira abagamba mbu bakuula, oba kituufu?
wempeewo sikimanyi. Munnange wange bwajja nga tutandika onnyumya mpola. Kumbe akaseera mwe yankwanira landlord wange yalina muzukulu we naye n'amwagala mu kaseera ako. Kati agenda okunoonyereza nga omuwala oli ebintu byakola bikyamu. Kati ate nze nasooka okutegeera nti ayagala omuwala ajja n'engatto, ajja na buli kimu, aŋŋamba nkubuulireko nti nafunye eggayi naye waawala, mbadde nga nali nsaala ne mbivaako, naye kati nafunye omusajja ate waawala atajja kunnoonyerezaako. Ng'ayogera amannya g'omuntu g'ayogerako nga ngamanyi. Ng'aŋŋamba naye alina abaana bwe bati, naye nja kukkiriza nja kubeerayo, naye olwaleero ntolose ku jjajja, ngenda maama wange abeko. Mwattu yakyusiza ne wange n'engoye yazambalira wange ne tuteesa ne byalina okwogera. Teyali mukwano gwange nnyo, by the way sirina mikwano giri awo nti nina best friend wange wuuyo. Buli omu mwaniriza mu kiti ky'abajjiddemu. Kuba eby'emikwano bizibu nnyo, siwala na binnyonnyola. Kati nga muwala asituka ng'agenda, bw'agenda yasulayo. Era bwe yadda yanyumiza, nasanze kino ne kino ne kino, nze nga simanyi. Ono nno bw'ategeera nti nze nategedde, yafuba nnyo bambi n'ampita. Samoya n'aŋŋamba jangu nina bye njagala okuwa otwalire sisita wange yali kumpimpi. Kumbe abazizza. Kati nalwa nnyo mu jaamu, teyanzikiriza kukola ki? Kudda kusula wensula. Nasula naye muntu yasooka n'atanfaako ng'alinga atalina kyayagala, kumbe nga kyekyamwesa, naye nga tageti ye yali yakunfunisa lubuto akole ki? Ategeere nti kati ono ne waaba akoze ate tasobola kukola ki? Kudduka. Fine, nali mwagala, nali nkuze neekuumye bulungi, alhamdulillah, ekyo nkyebaliza Allah. Nali siri muntu abuukabuuka, ne bw'ogenda ewaffe ku kyalo otambula sente zo ne bazirya. Oba nina gwe nali nnyimiriddeko naye ku mboozi nga yalaavu. Bangi abakuyimiriza naye ate nali oba ngambe kweraga. Si kweraga mbu neeragira ku bantu, naye ate nali neewa ekitiibwa. Respecting nga njeewa, kuba bw'oba teweewadde ekitiibwa teri muntu mulala asobola kuwa kitiibwa. Abalala bongerezaako bongereza. Muwala ng'akomawo batandika. Kati nvaayo nvuddeyo. Omuwala ategeera nti omusajja gw'ayagala nange gwenkola ki? Gwenjagala ajja nnumba. Gwe mwana gwe n'otaŋŋamba mbuno omusajja gwenjagala gw'oyagala biki n'ayagala oleetawo olutalo. Nga nze nseka busesi. Nga nseka n'omugamba waayo amannya mangi gafaanagana. Tomanya ali linnya limu. Omusajja ng'ayanguyawo eby'emikolo. Tugende ewasenga mpapizza, tugenze ewasenga mu myezi ng'ebiri. Tuvuddeyo mu mwezi gumu aŋŋambye nze njagala kwanjula. Papa banaye wakyogerako ekyo nenzijukira ne ŋŋamba Yono eyampapya nga manya ametta laavu. Kumbe mufere, yali mufere wa laava wansaasiro kyogera, naye yali mufere. Saakitwalanga kikulu nga nange ŋŋuma ŋŋamba waaye kasita kye mbadde nsaba Allah ansaasire ewaka, sifunye lubuto nti ndufunidde wa taata wange, neekuumye bazadde bange mbaweeseza ekitiibwa alhamdulillah. Nange nga tegeka bya mikolo nga jjayanjula, wabula maama we bwe yali ajja okwanjula ne maama we yajjirako ne mubuuza olwaki maama azze ffeno mu simanyi oba kati babikola, simanyi bayirawe sibimanyi nnyo. Nanga maama just yabadde ayagala kulaba biki bwe bakola eno. Emikolo giggwa, tubaddewo ndi lubuto, tesirina ddagala ate nafumbirwa wali akuwala. Kati nga mugamba wonaaba oyitiddeko kuba ekkubo eryali limutwala okukola ng'atuukira ddala ng'ewaffe naye nga si waffe, just nga kali distance si mpanvu nnyo okuva ku kkubo otuuka ewaka. Nga bakolagana ne muzeeyi nga maama andeetera eddagala. Munne yalinga musajja mutegeevu, bwenja okugamba yali mutegeevu mu kusooka, naye oba sheitwani eyamwonoona oba biddagala nnyina bye yakolanga, kuba yali mushiriku nnyo. Saba lwansaasire. Munnange
baleese eddagala nze simanyi nti eddagala tebalyanika nga mbuuza nyabo eddagala lyaki nazaala kunze eddagala maama yalimpeereza oye nti kati yambuuza simanyi wamenya kunze maama okumenya kyeki nze neesekera ekisiru ekizibu nze nga neesekera nga mugamba nze simanyi kumenya nga mbuuza bakuweereza eddagala tebakubuulira kumenya nengamba maama gwe ninaanye kuba ennyumba yali kumpimpi nga tuli baneiba nga tufumba n'emmere yawamu olw'okuba saagala bigendagenda mu byali biwanvuwanvu nentandika okufumba obwomu okwefumbira nga ndeeta sisita wange awo nga ndi lubuto bimuluma atandika okudolotooma tafumbizangako muwalaane bamugulira kilo 5 eza sukaali biki kati ne mugamba ono omanyi singa kisoboka singa maama oyo nina kintu kyensobola omukolera ne musasula nemanya nti maama ekintu kiri sente ebintu byewatwala ewaffe takyabyogera nangamba layira ne mugamba maama alina kyeyasonda nangamba nedda tewali kyeyasonda wabula kyenyinza omwebaza meeting ezatulanga ewaffe yalinga afumba kyayi nasavinga abantu ne mugamba kyokka nangamba namukyala namwagala nga maama wange engeri gyali ewala buli kenaafunanga kenandibadde mpa maama muno nja mutwalanga maama wange nali mwagala nga ne wembanguza ekibiriiti wakiri nkigabanyamu obuti naye nemuwaako abantu tebaagalwa bannange ne mukazi omukkiriza naguma sisita wange azze tubaddewo batandise entalo wabula ekibuuzo kyenjagala obbabuuza bannange mwali mulabye ku muzimu gw'omuntu ogwogera nga nze nanyini gwe wendi njogera era ne gukwata omuntu omulala ne gumwogererako nabba empaleyo nenkola bwenti olwo sisita wange abba empaleyo liyamulamu wange aliwo omwana omutoototo byali biwanvuwanvu bwe baŋŋaana gundi tomugamba taata gundi tomugamba bino bibeere byaffe byakyama konse byakyama bitya mwagala kuntunda mwagala kunzita byawanvuwa n'abitegeera ne mugamba munange embeera eri waka wanennemye waliwo ebintu webiti ne bwebiti kati ye teyabuuza maama we yagendera ddala bwa seeka n'amugamba nti maama wo akola bwati ne bwati kati ye bwe yabitegeera nangamba omanyi wano tuveewo tuva nno mu nnyumba eyo etali yakupangisa tugenda mu kupangisa konzoke kati apangisa ennyumba yali tennaggwa omusajja amukubira nze maze n'okusiibula maze opaakinga nga ngamba omanyi n'ennyumba tennaggwa gye napangisiza tusooke tugendeko mu loogi konze nvudde mu maka ngende mu loogi nga kinaaba kizibu nangamba kale kanfuneyo akayumba akangu twafuna akayumba awo kati ni kalumu emu netusooka netubeeramu omwezi gumu gwe tegunaggwako eri neggwa netugenda taata wange ebizibu we byatandikira mpola musajja agudde ku accident emotoka yonna eyasa omuliro ankubira kiro matumbi nti munange oli eyo weebase kuba twali twogera nnyo ekiro ng'atambula nga tanzikiriza ngamba njagala nnyo okukola nga ntambula naawe kunze otya anti wobeera ku simu mbeera ndabanga abali ffenna konze koki tulina akava ku simu ng'addamu akuba konze agubadde emotoka yabendi egudde ku accident ebintu byo emotoka eyaka tukubidde buli poliisi tewali etuuka bannaye kyenakola nga nnumba baneiba nga mbagamba munyambe nasooka nenzikuka nensaalayo laakabiri wandi mukazi omukkakkamu ng'asaba bwansaasira ensalayo laakabiri nasaala nalina sisita wange oli gwe baali baagala osuula eddalu nazaala wange namuzaayo kati nendeeta omulala ng'oyo ate ali mu bizinensi yamuleeta yannyini nno yabeesombera yabaleeta sinze wabula yagamba munne wali okola ne sisitawo naye kati atudde waka atalina kyakola kamuleete ajja akole tujja kukola nga muntu musanyufu kale omuntu eyali abeere waka nga ajjanga bolaba oba omwana taata wange yamwagala nnyo kuba engeri gye yali talina abaana balenzi bangi yamutwalanga mutabani we ye muntu eyali atuuka ewaka nga sibe eno simanyi ojja oyambadde biki nga ne wajja yambadde short kale nga mpanvuko ewaka yeetaaya n'abaali bamusekerera nti amene oba nange gundi yafumbira omwana omusajja omukulu baamala ne bakkiriza butuufu namunyiriza namuyonja bulungi nnyo munnange wange ng'akola ki motoka bwegwa ku accident mbeera we yatandikira okukyuka jjukira embeera egenda okyuka
maama we nga yeekubanye n'omukazi omu yali yawasaako nga yeekubanye n'omukazi omu yali yaleka abaana. Nali manyi abaana ba mukazi bonna baalina mukazi omu, teyali mukazi omu, bali abakazi abawerako. Nze nali sikimanyi bakinkweka, naye ate si kye nali neyagala kuba mu maka saasangayo mukazi. Ekyo kyekyali ekiruubirirwa kyange, ntya okulumba amaka g'abantu. Bannange ekyo nkitya, ntya okulumba amaka galimu omukazi. Embeera eyo omuntu bali ne baba balina ssente nga zenkana zitya. Ngaavuka sitejjamu omuntu owookusatu, buli kimu kikyankalanya, buli kimu kikyankalana. Okitya nange nabityanga, ngamba nsaba bwansaasire nfuna omusajja nga talina mukazi, enneekuuma gye nneekuumamu. Naye ate bwe yaleeta yali yawasaako. Nange wange ng'omukazi beddamu bulungi nnyo, oba bakola shiriki be bamanyi. Naye nga nze omusajja ngumya, nze kasita nkwagala, biri bireke. Byali bingi byaliwo awo mu kulwala kwa sisita wange, bingi. Kuba omuzimu gwafuuka omuzimu gw'omuntu ogwogerera ku munnawaagwo nga ne nannyini gwe waali. Ekyo ekibuuzo bannange nsaba munnyanukule, mumbuulireko omuzimu gw'omuntu omulamu gwogerera ku mulala. Munnaye sijja kulwayo embeera ng'ekyankalana nga ngamba wano sijja kusobolawo. Emmotoka eyidde, omulimu takyalina, naye nga jjukira nali mmaze omuzimba. Tukoze bizinensi bbiri, nze nkoze botiiki, naye ataddewo kale kyataddewo nga kiyingiza ssente. Kati addira ezaffe ze tukola ate zaateeka mu bakazi abalala. Lumu aba agenda, ndi mu kiyigo naaba mpulira alina gwa swiiti za hello sweet, I'm sorry, nkuweereza obusente butini emitwalo 5 tezirina zigenda kukolera. Eggulo nga nze namusabye 15,000 nagula olugoye nga lunene. Ne mugamba kangende ndutwale ku kyalaani. Yaŋŋamba tokola. Ne mugamba era ngenze okusaba nga nkimanyi sirina. Nali nkusabyeko, nze ndi mukazi atamanyi kusabiriza, kakibe kintu kyawaka nga kiweddewo. Twakulamu naye taata waffe tetumanyi, ne maama yennyini nga tamanyi kuddaawo, sirina munnyo, sirina kiri. Kane nakula simanyi kusabiriza. Nange nga mugamba oke oba toyina. Ati muwulira awoza sorry ku ssimu. Aweereza oli emitwalo 5 maama busente butini nnyo. Ezaffe ze tukola ze basomba. Nanyiiga. Laba embeera etandise okukyuka. Ennyumba gye twapangisa tugivuddemu tuzze mu kalala. Tulinga pusi, tusenguka nga pusi. Tudda wali ne wali. Kati agenda mu ttawuni annimba, atandise okulimba. Ngenda wano ngenza mpa kojja wankubira agundi aliwa. Nga mugamba oli naye. Naŋŋamba kati akuba ku ssimu eyo nali sikwete nkolera mu ssimu z'abasajja. Ali nina layini essimu gye mulaba gy'atera okukubako ennyo nga ngijjamu. Kye neerabiddemu nze bwe natuukayo ng'agudde ku accident. Ate mwattu nze nafeetinga, nze nayisibwa obubi. Nga bansitula bankuba mu ddwaliro, ngenda okudda engulu. Ndi mu ddwaliro ndiko zikanula, ndiko macupa g'amazzi, ngamba buuza nazze ntya wano. Kati nzira engulu nzijukira omwana wange namuleka mu buliri. Bo bandeese. Kati mulaba mu madinisa omuntu eyaleese omulwadde amubeereko alimu atategeera. Eyandibadde atuula nti kaninde munnange wanaddira engulu nga waali. Nzira engulu ntunulabe nti mu mmira ali ku ssimu ali mu nsanyufu. Aseka. Ngamba kati ate obusungu bwannyongera omutima ne kutandika okunkuba nga gukubira kumu. Dokita agenda okujja agamba naye ate mbadde ndaba nga ateredde. Kati ate kikijjukira sisobola munnyonnyola. Tandikira mu ddwaliro. Si wange wagende wakalaba omwana, walambula omwana, wajjako mu ddwaliro nga ngamba dokita omanyi njawonera ewaka. Mpa eddagala njaddimira ajja tiko nze nja kumira obulamu bwange. Ng'atuwa eddagala nga omusajja mugamba omanyi munzize ewaka. Nti ojja tereera nti inshaallah Allah ye buli kimu. Nga nkola ki ntereera nzira ewaka. Tutandika embeera ndaba ekyayi egenze. Kisiibo kituuse sisobola kusiiba. Nze n'omutima gukubagana ndaba omulimu guweddewo. Nze nno nga mmanyi munnange mweraliikirirako. Nazaala ajja okulaba mutabani we olwo nno kampuni eri emuguddeko omusango. Tolwaki yakuba emmotoka ekigwo simanyi baleka ebintu babitunda byali ebintu biwanvuwanvu.
kati bwe yajja yankubira essimu n'aŋŋamba maama ajja ono ne ntandika okutegeka mukazi agenda okyaza nazaala w'enfumbya akamera akalungi nayinawo entende tezinzigwako nga nsooka muwayo entende omwana emyezi 6 oye mu service muwadde entende n'amazzi asooka alyeko yakwata entende ebintu bye muwadde ng'asooka abiweeko ku mwana wange ye nga ndowooza amanyi byakola nange byenyinza okukola namugamba maama omwana wange tanatandika kulya agamba wa ngamujjulira emmere ng'akwata envaazi azimikisinga muzange ng'agamba twaliira wamu ng'agamba ennyama ya bba wange omutabani wange omwana konze maama omwana atalinayo wadde kinnyo agenda kulya ennyama gamba okuddiza guba mwoyo nzirizaako kale nga ndi mukazi musaazi biri byonna nga nze nabijjawo kuba omuntu osonyiwa nali mwagala nnyo bambi munnange wange ebyo byonna biri awo kati ekyasinze okunnobya okuvaayo ennyumba yalina poloti nemugamba ennyumba zino esente zino ziteeka mu kupangisa zinnuma wakiri sente ezo zikolamu ekintu ekirala olina poloti tuzimbemu akayumba akasaamusaamu tugira tubeeramu ako bannaye ngenda owulira nti poloti yagitunze ne matiriyo yonna nze eno noonya muntu kuzimba yagitunze sente aziwadde malaayi ebukuse nayo mwana batunda poloti ne bapangisa ennyumba emuyenga naye mukama katonda ono ebyembi bisekerwa naamuwaabwe nange nasanga ennaku munnange nga ŋŋamba naye awo nno kisiibo nsiika capati butto nansamukira mu maaso nze nankoze buli lunaku nzigwawo bugwi buli lunaku nzigwawo omuntu takyadda waka tuli mu bizibu mweraliikirira motoka yagwa ku accident naye nga gwe neraliikirira musanyufu muzibu ajaguza dde nadde eri ŋŋamba kyali kiki nalaba embeera ensuseeko nazuukuka kiro naye nga mbadde nga mbinyumiza ku bantu ku baganda be maama we nga sisobola mbinyumiza ku baganda be waliwo ne ssengawe amunyumiza nganyi munnange nga yakyuka yalinga ngumya naŋŋamba balika bankyawe naye ate yanjagala kuba ye nga ŋŋamba gwe wafumbirwani nga bw'omunnyonnyolako kale agezeeko okwogerako nabo ng'agamba naye mu bonna wafumbirwani ku bonna ani gw'oyagala nze oba bo kale nga nzizaamu amaanyi ŋŋamba oke kale nalinga nyumizaako ku maama wange ndaba nga binnemeredde nentambula omanyi onnoba n'osiba buli kimu ebifaananyi bye nasooka alubaamu z'embaga byonna nembikwata nembipakira mu nsawo yange nembikuba ewaffe baba bali awo nga bandaba nti ate olubadde nti kino ne kino nga nzizeeyo ewaka bwe nzirayo ewaka banyaniriza bulungi tandika bulamu obupya obufumbo obuvuddemu omwaka gumu naye nga tebwali bwangu bwali bw'amaziga bwali bwa nnaku ye nno teyanyega teyajjako nawaffe alabe nti noba ki ekintu wabula babaamukubira essimu abaalumwa yo ng'abagamba tasobola kunoba mumanyi gye namujja ewaabwe wala ŋŋamba ewaabwe wala batamanyi nabuuse dda annagenze nagamba owa sigenda kusooka kulaba kufiira wano puresha zinkuba enkalireyo sebata ayasigaze obulamu nina omwana gwe nina olabirira ntambula nekomerawo waffe nabeerawo emyezi 2 naye nga ndabika bubi banne nga ne bwonfumba ndowooza n'embwa eryamu bunyanya ndabika bubi ne mbasaba banne munkubeyo ku kifaananyi ewaka famire neegaana munnange wange nakulwakya ngamba nedda nzizeemu ku maanyi ndi mukazi mukozi nga ngenda noonya ennyumba nga mpangisa kumpadde mu nnyumba ya ssente zaali nnyingi nennemerera neŋŋamba olwaki sipanga olwo nno waliwo omulala azze mu bulamu naye nga ye azze mu bulamu oyo omupya ate yayasinze okundeeta si biri bikadde oyo yasinze okundeeta ku puroguramu eno kati oyo omupya ajja yali mukwano gwa dadi wange yali mwana kale nga kaŋŋambe nti yamusomesaako tatange asheeki yamusomesaako kati nga nina bizinesi gyenkola nga ŋŋamba taata naye nina waliwo omuntu gwe asobola okunyongerako mu ssente naŋŋamba gundi oyo bw'anaabazziwa nja kukolaki nja kwogerako naye insha allah ajja tubeere ajja kuwa nga njagala kumpola bwali budde buli awo tebuludde omwami atuuka
nga munnyonnyola nga kale nga tutegekera abagenyi bazze okukyala tubafumbidde kati basiibula bajja babiri omu afulumye gwe njagala asigadde munda. Jjukira omwami oyo yali yanjagala dda nga sinnaba wadde ogenda ofumbirwa era ku mikolo gyange teyajja era ensonga eyo yagimpa obutajja ku mikolo gyange nti ye yali yanjagala dda nga tasobola n'atanfuna kati talaba nsonga lwaki yali ajja okulaba omusajja antutte. Naŋŋamba okimanyi kati bwampa ssente ezo ngenda ntandika okukola mpolampola naye nga tebitambula bulungi. Nga mugamba waliwo eyaŋŋambye abantu abatwala ebweru. Nina sisita wange kamupangira agende ebweru naye mpulira nkola kinga ntya. Mpulira kaganda kange kandeke wano kagende bangi naye ate mu bangi ate mubeeramu mikwano gyo oyinza obeera ne baganda bo bonna tegiba mikwano gyo naye ate nga kakwano kange ate nga kaganda kange nkaagala nnyo kaswiti kansaba bakampeera ekisinga obulungi kanyumirizaawo nnyo bambi kaana kato naye kampa amagezi okeebuuzaako okusinga okwebuuza ku muntu agenda okugeya bayirawe ne kagamba kati baaba tukole kino ne kino. Munnange omusajja oyo senga aŋŋamba idea eri bweti gye ngenda okuwa pangira yagende naawe okole ki ogende ye ng'era kyayina muli nti bwe naagenda ngenda kwerabira life y'oli omusajja gye yampisaamu nti saagala kulaba na basajja saagala wadde omukazi nga ne bwe ndaba omukazi ayambadde empale bannange nga mulaba ng'omusajja. Awe yatandikira mpadde ssente nga mugamba sina na ssente zendi kusasula ku ssente zo ze wampa. Ngamba asoke jjukira wano mu kugenda nga ninawo ssente ngamba ebweru kiyinza okugaana kangula ekyalaani kyange nkireke ewaka we bigaana nkomawo wakiri ne ntandisa ku kabalaza k'omuntu ne ntandika okukola angula kyalaani nkikuba waka nali naakakikuba ewaka nga bano ababikolako nga bankubira essimu baagala ssente nayita Nairobi tetwagala emitwalo 15 maze okugula ekyalaani sikyasobola kizaayo. Munnange wange nguze ekyalaani nga mukubira nga mugamba omanyi nti baagala ssente weziti naye muzeeyi yaŋŋambye naye talina ate ng'embeera ngiraba ewaka iwammwe mubeera otegeera ekiwe kiriwo n'ekitaliiwo. Fayini singa nali kyali nti nooba mabegako nali nsobola okitenkanya aba ne tutenkanya ne muzeeyi ne tufuna akasente. Naŋŋamba tofaayo kire kikubya puresha nja kuwa ssente naweereza ssente. Nze nasooka sisita wange ate nno weewuunya otambula nakaleka emabega ngamba akaganda kange ko kagenda tambula katya natambula ne ntuuka ne ngenda ne nkola kye nagenda okukola bannyima essimu nali nayo nga mpuliriza Quran yokka kuba bwe bulamu bwange siri muwagizi wa music ennyimba nziwulira naye ate mpiikingamu ekyo ekintu ekikulu simala gagwira na buli luyimba njagala mpuliriza nnyo Quran bulamu bwange bwe nkuliddemu nnyo emisomo gya okale kwebuulirira. Munnange wange ng'atandika munnange wagenda naye wagenda n'omutima gwange biki nkwagala nali natumayoko ku muntu nga tonnafumbirwa agenda okunnyumiza omuntu gwe yatuma ng'omuntu oyo yali aŋŋambyeko ng'era mumanyi kati ajja okunnyumiza nti gundi namutumako kyokka ne gwe yatuma yajja ne yeeyogerako ye nga ye ate nga mumanyi ate ne mukazi we nga mumanyi nali nalayira okwagala omusajja alina omukazi ye yajja ŋŋamba engeri gy'otunga nina abaana bange baagala jalabibi mbadde njagala okole ki ozintungireko nfunye puroguramu yajja nno nawaka nga ne maama wange mukazi wattu akyaliwo Allah amusaasire ya rabbi ng'ajja nga nange ŋŋamba munnange maama nti nga mugamba engeri gyendi mu kusoma busomi tojja kumpa ssente mpa ssente ngule matiriyo ntungire abaana jalabibi wabula njagala kunoonya waaka ndabe nti oba nkoze bulungi koye nti kale kati we muwe essimu ssebo yakuba agamba munnange onansonyiwa ensonga yange nabadde sisobola gikunyumiza nga maama waali naye nkwagala ndaba omukazi omukakamu omukazi omunaddiini kyokka nga ne mukazi waayambala bulungi nga mukazi mukkiriza buli kimu masha Allah nga mwegomba
Nengamba nze nyingirira obukazi obufumbo bw'omukazi omusanyufu bw'ati ekyo kiri haramu gyendi ndi mukazi mukkiriza ndi mukazi musiraamu naye ate obusiraamu abamu balina engeri gye babutwalamu okufumbirwa okuwasa abakazi abana oba abasukka mu omu si tteeka nti kyatteeka nga bw'ogamba nti swala tteeka siibo tteeka si tteeka wabula owasa olina owaayo ensonga nti mukazi wange ate towaayo nsonga mbu simanyi takola biki waliwo ensonga z'owaayo nga mu butuufu n'eddiini egenda kukkiriza oba bw'okyogera mu masigidi nti kyekyo olw'okuba abamu bakifuula obakazannyo kirabika Allah nsaasire naye neŋŋaana kati ye azaayo amawulire gye baamutuma nti yaŋŋambye alina omusajja mu butuufu nali sirina naye ate nali nina omulimba kati era ono gwe njogerako omupya omukadde namutadde dda kati lunaku lumu nva waka enkuba enkubye ngenda mu ttawuni bwe ntuuka mu kkuba enkubye we nagenda okukyusiza engoye nga naye waali omuzigiti akwata esimu yange aginsiimulirako amazzi mu katambaala ke agamba omusajja ono alina ekisa jjukira ebyo byonna mbireesi anzijukiza kwa we yali atandikidde okunkwana kati lunaku lumu nali era ngenda kusaala ngenda ne taata wange omuto nga ngamba wanzijukiza ojjukira olunaku lwali oyambadde shaliya eya guriini eri bweti ne bweti golodi ne guriini mulimu ne white wali ne taata w'omuto nga mugamba namundujjukira nti oyo taata w'omulaba nti munnange naye nali namugamba akugambe nga tonnafumbirwa nga nkwagala naye ate bonna bwe natumanga osimanyi oba tebakugambanga by the way Allah simanyi fesi gye yampa abantu bantya sikulimba ne ku kyalo kyewaffe omuntu omutukako n'omulabira ddala kaŋambe oba siteegi ebyalo biringa 5 nga wonna otambula ne bagamba oyo muwala wa gundi ntambula nnyo ensingo oba omutwe nga ntunula wansi oba nsonyi naye bwe ntyo bwe nakula ntambula nga neewunzise bwe nti zitunulira abantu direct mu maaso bwe nti kati ng'abiŋŋamba byonna ngambijjukira awo naatandikira waŋŋamba nti ankwana naye ng'ajjukira emabega yonna yonna abadde nga njagala nga nze simanyi era ne mukugenda ofumbirwa anjagala nze nga simanyi kuba yali mukwano gwa taata wange kati ngenze ku kyeyo mbaddeyo yambeezaayo nno bambi yambeerezaayo ddala buli sande etuuka nakuba oli otya mwana nagenzeeyo bwe olaavu gye watugamba basooka kwagala baana ng'ekyeyo kiweddeko nga nzira e Uganda tuteesezza antwale ewuwe antwale mu bazadde be nalaba takyuka nti ewaka wantamye okubeerawo nga nkola ki nga mugamba nze kanoonye ennyumba ansapootinga ye muntu akusapootinga mu kiri n'ekiri nagamba ekyo kituufu nzirayo ebweru kituufu ddayo ebweru naye nga kimuluma kati bwe nafuna ennyumba ne mugamba nfunye ennyumba ngenda kukola dduuka nangamba okesasula kuba sente zange gwe nalinga nkola ki gwe nalinga nziwa kati tutandika mpolampola ebyennyumba atandika okwekubya emizimu simanyi eri gye wali gye omusajja gye yakujja ng'ogenda ofumbirwa ate era gyoze eyo nze nga sibitegeera kati akubira sisita wange ng'amugamba munaye gundi nti eyannemye yagenda n'afuna ennyumba ate gye yali yabeerako omusajja gye yamujja ogenda ofumbirwa balamu be bayinza omuperereza n'addayo namba bannange kati nze awo nga neekubakubamu nzirawa ku kyeyo bwe nzira ku kyeyo nina ente yange ye yali yagigula mu mannya ge nga nimba muzeeyi nga mugamba kanjitunda ente eno nkole ki nti nsobole okudda ku kyeyo ko ye kaali nzira ku kyeyo nga nkola ki nga ngamba nga mukubira nga muweereza message nga mugamba kebera ku simu y'obweti n'obweti natunda ente nawe nenkuteerako akasente ko ye barakallahu fiikum nga yeebaza kanange ensirika kati ng'akola ki nga atandikirira awo mpolampola nzizeeyo ku kyeyo maama wange alwala bw'alwala naddayo
naye bambi Allah namujjulula era musabira maama Allah amusaasire ebaka emirembe. Yeeyo sitole yange bannange, era naye kakati kyensaba era kyenasabye ye muntu ava mu bulamu bwo, tumaze emyaka 5, ye muntu ava mu bulamu bwo n'amala n'akomawo. Kati nga njagala tegeera ekituufu ali ku kyayagala kumbeezaawo nkaddiwire wano mbeerewo nga nze mmanyi ninze ye. Baganda bange, abantu si bangu naye nze naddayo era ku kyeyo, ndi ku kyeyo era nkola, era nsaba Allah ansaasire insha Allah. Ekyo baganda bange si byangu era kyekyo taata kyennakusabye onnyambe omukubire ntegeere wa waayimiridde, nza okumwesibako ng'ali bibye, nange njagala mbeere ebyange naye abeere ebibye. Ekyo tubiwulidde nga kubanga ku nkomero yagala tuteeka eggayiwe mu Love Lab tugenda muteekamu, naye ogendereranga nnyo omuntu ava adduka mu bulamu bwo. Labayo kakati mmwe mulina essuubi nti ngenda kukomawo ku screen kubanga n'okwogera nkola ki njogera. This is what we call communication. Njagala nki demonstrating bulungi mukitegeere. I am here talking with you like tuli mu kwogerezeganya era oli mukundaba. Kakati bwe nvaawo n'enzira eno olina essuubi nti asozimu tugenda kuddamu tumulabe ku screen, naye singa nvaako mu ngeri etategerekese osobola okusigala ku channel eno era ogenda kugamba nti yi oba muliro gwe gumuweddeko oba network yebuze oba era okakana ng'ogamba kale nadda buzzi ate era oyinza okugenda n'agezaako olala. Singa kijja nga kiri bwe kityo then obeera ku channel eno kigenda bakisigala tekikola makulu. Naye bw'obeera mu relationship ne gayi n'avaawo mu ngeri bweti n'asirika nga bwensirise, ate wano bwensirika era ojja wuliramu ka music background, okisigala weebuuza kati nninde, kati moving on, kati nkole ki? Ne gayi bw'abanga agenda nga yalinga yakufuula ekikozesebwa bw'agenda bwadda, abantu abo tebaba balungi mu bulamu bwaffe era baba tebatugattako. Ku nkomerero eriyo abasajja abalina enkola nga agamba kanzunge naye nga alinga akukuumidde ku akiba ate takugambye, bw'atuuka eri ne bisala ng'akomawo. Gw'onoomanya otya nti binaasala oba tebiisale then osalewo ekyenkomeredde. Am I communicating to someone? So ekyo kyekyetaaga okwetegereza. Ekirala nze nabagamba nti omusajja ajja mu bulamu bwo ng'agamba twanjulira supidi ng'alinga gobagoba taba mulungi kwesiga kuba ku nkomerero yandibanga aba alina kyakukweka. Ogenda okukizuula ng'olwedde omaze okugwa mu trap ye, oli mu maka go oteredde entende ng'olyoka okizuula nno munnange yali awasizzaako. We yawasaako yadduka lwa kino kakati nga gwe kennyini gw'oli mu kitimba. Omuntu bw'aba akutwala supidi mugambe nti newankubadde onsanze ndi mu bwetaavu bwa kumpasa ne ka supidi kanene munnange tusaba tukendeezeemuuko nindaamu nkwata mpola kino katukikebere. Omuntu obuzibu buliwo omuntu ng'apapye kizibu okumuzuula ebimukwatako kubanga fokasi ye erina kwagissa. Olowooza mikolo kakati bagamba ebikwata ku gayi nga tosobola bigatta nga appointment yakugenda wa Ajati Nuru mpungu okulaba emishanana okulaba ziggomesi. Olina okudduka mu bannina bridals kubanga oyagala kukola ki? Nolwekyo omugamba nti speed control nga tuteekako ka speed governor ebyetaaga okwegendereza, ebyo ebintu byetaaga okwegendereza. Ekirala ekisembayo ate nga kikulu, munnange mbabuulire basista, nkukwata n'enkutwala ewa maama nzaala. Teweesuula ku mayinja kubanga oyagala okusanyusa. Tokola kintu kusanyusa muntu, kola ekintu ky'olya nti kyekituufu. Naye mugenda ne mweteeka ku misaalaba kubanga munnange nazaala akuli kumpi n'ebiringa ebyazi n'olyoka obuna emiwabo. Nazaalawo kola ky'owulira nti ekyo ky'osobola, ky'otasobola togenda kyekaka. Ne nazaala nga gayi bwe yakwagala mu mbeera mw'oli, mu bboggo, mu bunafu bwo. Enjawulo nti oli maama aba maama nga naawe bw'omanyi nti tosobola kuyisa maama wo bw'otyo, kakati gye tuluba ly'otwaliramu ono. Nenjala okutegeeza nti ne maama wasobola okukola ekitawooma nonga maama ekyo gwe maama naye mukwano nze awo ndaba awo ndisappointinzeemu ekyo sikyembadde nsuubira mu maama wange omulungi.
era ng'akulya wadde oyogeza bulumi naye ng'oyogeza n'obukkakkamu naye gwe munnange n'okolerera Nazaala kambabuulire temu abamaama ababazaalira abalenzi mubawe ekitiibwa mubaagale naye tofuuka muddu wakwagala kusanyusa muntu otandike n'okwefiisa kubanga oyagala Nazaala waakusiime. Nazaalawo bw'anaaba akusiimye ennyo kituufu kyetaagisa naye omulenzi bw'anaaba akugaanye togenda kufumbirwa maama we. Kitegeeza nti maama muwe ekitiibwa kye muleeni abeere muleeni ye naawe obeere muleeni yo. Sitegeeza kugenda tuyise mu bamaama abatuzaalira abasajja amaaso oba ogenda oyise mu maama akuzaalira omukyala amaaso nedda. Nenjala okutegeeza leka kwefiisa ng'olinga akolerera ye abantu abo ku nkomerero akwagala kubanga mutabani we akyakwagala. Mutabani we bw'anaakukyawa era najja olaba akukyawa mutabani we otanaba kukukyawa awuza saakusiima ng'alinga yagenda okubeera naawe. So kyenteesa kye kino tubawe ekitiibwa kyabwe naye tetufa bufi kubanga twagala tubasanyuse. Tetufuuka basiru kubanga twagala bo balabike nti munnange bye bawiina ku nkomerero. Ebyo si bye bikuumidde abantu. Mind your business where necessary. Do what is possible if it is called for. Naye leka kwesuula ku maggwa kubanga ojja kukolerera okusanyusa ekika ekyo oliwunzika tokisanyusizza. Actually ate okumindinga your business bajja kulaba nga ateemanyiiza, bajja kutandika okuteebereza obuteebereza nga tebakuzuula. Ndowooza kikoze amakulu. Katusabe tusembyeyo Love Lab kubanga Yono ku nkomerero agendanga bwadde myaka 5 myaka 2 mwaka tolabika kati ng'okomawo mulamu bw'omuntu tumuteeke mu laabu tulabe ebivaayo. Katonda waffe omulungi webale nnyo kubanga nabino tubirabye. Tusisinkana abantu be tutalinaako mito n'amagulu. Tusisinkana abantu be tutali shuwa nti ddala beebo be tusobola okubeera nabo babe tulibeera nabo. Ne tugamba katugezeeko. Abamu bagenze nga abagezaako ne bibakolera. Abalala bagenze nga abagezaako ne bitabakolera n'okwejjusa ne bejjusa. Yongera okutuwa amaanyi ago n'okutuwa amagezi ago. Mwoyo Omutukuvu n'ebigambo bye tujja tuwulira bwe bitugambibwa katutegeere nti oyogedde naffe mu ngeri ez'enjawulo n'engeri eddala ezisinga okuba nga ze tutegeera. Taata waffe omulungi, taasa sister oyo ayinza oba ng'agenda agwa mu buzibu, taasa brother oyo ayinza oba ng'agenda kuba agagwa mu buzibu, omulabule mu ngeri zonna ezisoboka. Ezimu zijja kujja nga zikankanya, ezimu nga zitiisa, ezimu nga zirumya, naye bwe ziba nga zezisinga obulungi olw'ebyo by'oyagala otutuusaako Mukama nakyo kibe. Eriyo ne relationship zolaba ezitandise nga bo balaba basanyufu bazibu naye nga end result ogimanyi nti si nnungi kubanga omuntu oyo si gwe omwagaza, si gwe wayagala, si gwe wamutegekera naye ye n'asalawo akole ebibyo. Tusaasire bangi tutambulidde mu bunafu bwe butyo ne tukkiriza mu kisa kye ekikyakola leero ne bulijjo. Tuwa obulamu obulungi ng'otusisinkanya ate enkya mu lunaku lulala nga tuyiga ebintu eby'enjawulo. Otuwa ekisa kyo mu Kristo Yesu Mukama waffe bwe tusabye and we all say amen. Katusembyeyo Love Lab. Okay, nga sister bwe yasabye katugezeeko okukubira musajja we tulabe ekivaayo. Hello? Hello. Hello? Yes, wakitiibwa gyebale ssebo. Kale nawe gyebale. Kale nkusanze okyali ku kkubo. Eh? Nkuwulira okyali ku kkubo. Tuli mu kkubo ate ono era bwetufuse nate nga tukute tujja buseka olw'okajjamu katono nakatukutte. Oli mu kuvuga? Tuyimiridde era tuli mu jjamu. Ngamba oli gwovuga? Sizaavuga ssebo nze buzinaavuga. Okay, katusobola okwogeramu ku katono. Okwogera nawe? Naawe. Yegwe gye twala ebirungu oba? Nedda ssebo nze ndi muntu mulala nnyo. Ono mukulu Mukalati? Nedda tommanyi muganda wange. Wani? Nti nze tommanyi. Obadde ogamba otya? Nti onzikiriza okwogerako naawe. Mu bizinesi biki? Kyentegeeza kye kino mukama wange. Kyentegeeza kye kino. Oyogera. Nsaba kwogerako naawe bw'onzikiriza nga njogera. Yogera ssebo. Neeyanzizza ow'ekitiibwa. Erinnya lyange nze Moses. Wani? Moses. Oba nakukubira ng'ovudde toconcentrate nzoba nakukubira ovudde mu mmotoka. Kubanga tuli wano okerera ekikuuli ojja kuddamu onkubira. Okay. Kale sebo. Okay, kino kibaddewo oluvannyuma lw'okugezaako emirundi mingi.
naye ndowooza njogezaako mufune mu show zaffe endala but ate waliwo omulala gwe tulina okuteeka mu laabu so katusooke tumuteekemu naye tulabe bivaayo bitya. Hello. Yes, please. Yes, brother, good evening. Good evening. How are you? I am good, thank you. Okay. Yes, you're talking to Moses. I beg your pardon? You are talking to Moses. To who? Moses. Moses. Yes. Yes, please. Can I have like 2 or 3 minutes of your time? It's okay. Neyanziza muganda wange. Can we have a private talk? It is fine. Okay, thank you. Kakati. Like I've told you in the first place that I am Moses. Yes, please. Moses ayagala okwogerako naawe naye. Yeah. Our conversation is half exposed. Kyentegeeza? Nti ewulirwa abantu abalala. Yes, please. But I want to protect your identity by not mentioning any of your names. Yes, please. So, I was sent by someone to give you a call. Yes. Yeah, she gave me a message to deliver. I don't know if you're in position to listen to the message. It is fine. Thank you. Here is the message. Okay, yes, brother. Yes, please. Am I loud and clear? Yeah, you're loud and clear. Oba toli mulavu mutima gwa kaluba. No, I found that it is a little bit confusing. The relationship is confusing or the status? You don't know whether you're single or not. I'm half-baked. I should say I'm half-baked. Goodness. Yeah, someone requested. When you play me such a melody, it gives a sense of love. Yeah. Because the melody depicts. Yeah. That's why I told you I'm half-baked. You're like half. a distance relationship. Okay. Yeah, someone requested me to give you a call. Yes. And tell you and remind you of how much she truly loves you. And who could that be? Who could that be? Are you in a relationship with an exercise book where you have to open page 1 to 32? No, the reason as to ask you, sir, is because I know she can also be like having an identity where she wants to hide her height. Yeah, but she wanted me to protect your names. She wanted me to protect your name. Hello. Hey. Hello. Hello. Sorry, the number you have dialed is busy. Don't be busy. Don't be busy, please. Don't be busy, please. We want to know. Okay. We are back. Is it a network problem? Now I'm hearing you. Okay. Yeah, I was telling you. Yeah. That she requested me to protect your identity. Yes. But she was very comfortable for you to mention her names. However, yes. Maybe we can mention. This is how we can do it. I can mention. You can tell me one name. Yes. And the first letter on her second name. The first letter of a name. Yes. I have a petty name. I have a petty name that I know she knows.
B-I-T-A. Sorry? The pet name Mm-hmm. is B-E. B-E. B-I. B-I. T-A. P-A. Well, that is for you and her. But one thing I know, I can't say it's that way. Yes. But as men, nsobola okubeera ne pet name for 3 girls. But My God. Gwe, My God. Bachali You know why when I value someone a lot, Yep. I normally give her a pet name. Okay, let's go this way. Yes. Tell me what's on her WhatsApp profile picture. What's on a profile picture, as in on WhatsApp or Yeah, on WhatsApp. Or FB? On WhatsApp. On WhatsApp, there is a message. A message? Yeah, there is a message about a man. Something, a message dealing with a man. No, can you just read it for me? If at all you can give me a minute and I open it. But you can do it while you're talking on phone. Yeah. Yeah, you can. Because there is a message. There is a message of I think I'm not overdelaying you. Now I can wait for a few minutes. A few. Okay. There is a message that says a man is a person who can apologize. Hello? Yeah, I'm hearing. There is a message that says a man can apologize, cry, kneel down, and even faint and still be lying. Okay. Yeah. But we are likely to be reading a different message. Can you tell me the last 4 digits of her phone number? The last 4 digits of her number. Yep. You know what you're doing? You're interrogating me, but let me tell you this. No, my brother. I'm reading the last 2 digits of a number. My brother. It is 264. 26. I have said the last 4. The last 4. The last 4. 726. Sorry? 72. Hello? Yes? You've said? I said 72 64. Now, how comes that you read a different message? Can I read you the message? The message I am saying? Yes, you can. Inside every person you know, yes, there is a person you don't know. Inside every person I know, there is a person you don't know. And that's the profile message. No, not the profile message. It's the I think kind of a description of someone's status or what. When you check someone's profile. The status. Yeah. I made it among the statuses. Yeah, it is the number. The number is 72. 64. Those are the last 4 digits. Now, I am tempted to ask another question. This is not an interrogation, but I want us to be on the same track. Yes. Are you now seeing the profile picture? Yes. Tell me about that profile picture. Can you describe it? The profile picture is of a lady. Yes? Yeah. Veiled. Yeah. Which colors? White. It is white and some stripes of black. Yeah, that is it. It is actually a half pig.
It looked or it sounded like an interrogation, but I really wanted to confirm. My brother. Yes, please. This is the very person that sent me to give you a call. Oh my God. What an interrogation. Let me tell you one thing. Yes. Much as girls want to be in love. Yes, please. But these days, modern girls. Yes, please. Don't just fall in love. They really want to know where they're spending their time. If I am to give you my heart, if I am to share my body with you, yes, there please. are questions I need to answer first. Are you worth it? So this is a very huge surprise to me. But I want to tell you one thing I want to tell you one thing. Yes, please. This girl loves you to the moon and back. Wow, sis. You know, this is unbelievable. So if we had gone for a COVID test, yeah? Yes. Let's assume, leave alone that COVID we know. Let's talk about COVID-19 of love. Yes. If you are being taken from the laboratory for checkup, do you want me to read you the results? Do you want me to read you your results? Yes, you can. Now, when I took you to the laboratory, these are the results I have. 1. For the COVID-19, we know when someone is tested positive, they need social distance. They need distance. So as soon as you meet someone's daughter, yes, you need 0 distance. For sanitizing, yes, you'll have to first go for the blood checkup and you confirm that the blood is very clear. Yes, you're right. But as far as I know, yes, yeah, you're negative. Oh, my dear. What is your message to her? My message to her is I'm lost with ample words to thank her. Oh, Bambi. Firstly. 2, well, I had also some food. Sorry? You also know distance relationships. Yeah, I know. We normally have that feeling, am I really the one? Yeah. However much someone can confirm you yeah. Like, sometimes you find her online and you wonder, who the hell is she chatting with? That is exactly what I was going to tell you. Because hours, you find her and I'm like, maybe with her parents, maybe friends, and I'm like, anyway, let me just leave it. I go get to Itama console. Sometimes you try to convince yourself that she's on the right track, but the two hearts may have a conversation with different aspects. No, what? They're lying. She's busy with another guy. And please, no, that is her mother. I think this is that. But sure, she has challenged me. Wow. She has really challenged me. And I'm glad to say I love her so much. Wow. It is a big challenge. It is actually, she has given me a huge comfort. Yeah. Let me ask you my last question. Yes, please. Why do most guys, yes, when they are called and asked about, like maybe mentioning their girlfriends or their loved ones, yes, they will toss you around with the statements like, it's about us. We don't need a third party. I don't need to prove the world that she's the one I love. If I can even mention her name, and at the end of the day, say it's over. What do you talk about that? Normally, anyway, in a relationship, it's something they call benching. Yeah.
you date someone, like, you want to get that love, and you're like half-baked somewhere, so you're in the middle. Like your leg is, your left leg is somewhere and the right leg is also somewhere. Exactly. But in that contest, what you do is like you wait. Yep. And when you wait, still waiting, love gives way to that particular person. You're right. So that person normally, in such a context, when you ask them, they tend to give you such a particular answer. Yep. I'm like, I'm doubting this way, I'm doubting this way, I'm doubting over that side. Is she doubting me? Why is she asking me this? Why is she asking me this? Is she doubting my love? I am pissed off and I'm, in fact, go off my phone. Exactly. So they normally say go off my phone because they have a bunch of ladies being benched and haven't decided. Yep. Yeah, so that tends to come in. Okay. Yeah. Thank you so much for being receptive. Thank you for being a gentleman. Thank you for being proud of the person you love. Thank you for not compromising. Thank you for being straight. Okay, thank you so much. Just tell her Kenan loves you so much. Wow. Okay. Good evening. Thank you. Good evening too.